Embeera nga bweri wano oyinza obutalaba bifaananyi biri kiriya, naye nga poliisi eri mu kupiikinga mulimu mubiri gwa Isma okugibwa mu mmotoka we yakubiddwa okutwalibwa e Mulago bakole postmortem. Isma yakubiddwa amasasi mu mmotoka yabaddemu ne driver we. Kakati bagenda kuba bapikinga bode okugijja mu mmotoka ye, ate bode egenda kuba nga ejjibwa mu mmotoka mwe yakubiddwa esobola okuba nga etwalibwa mu ddwaliro. Embeera nga bw'oyinza okuba nga ogiraba wano ya bunkenke still, yakutya eri mikwano gya Isma, abatuuze n'abasirikale, because buli omu abadde agoberera omuntu ono. So tukyali wano ekyanja okusobola okubeera nga tulaba buli kimu nga kigenda kuba nga tekitambula. Mbeera tennakkirizika naye engeri gye tuli nti tetulina gye tusobola kugula kukkiriza. Ndowooza with time tujja kikkiriza nga bwe kiri era tujja kitwala nga bwe kiri. So far update kye tufunyeeko nti driver we ali detained ku police ekira, ndowooza for emotional support as well, kubanga obaddewo ng'omuntu akubwa amasasi oba weetaaga okuyambako, maybe n'okumuprotectinga okukola statements eziyinza maybe ate obutabeera nnungi. So anyway, tujja batufuna of course spokesperson wa police okwongera okuba nga ataatubuulira, naye nga tuyinza okwogera nti ye alikira, yakyali gyasigadde naye nga ye mulamu. Isma ye afudde era nga okuziikwa kwankya nga bwali nti wanzikiriza eno ey'abanaffe Abaisiraamu, okuziikibwa kugenda kubeera kwankya. So kakati byonna byonna nga bwe bijja okuba nga bitambula, tugenda beerawo okubeera nga tubikuweereza, tugenda kuba nga tubikuwa. So gwe kyoba okola weekumire bate kitambula. Tugenda bva wano ndowooza nga bode ejiddwa weeri okutwalibwa, then bya tujja kuba tukola follow up olunaku olw'enkya. Tujja kuwa okuva ku mochale bode lw'enaabanga epiikingiddwa okugibwawo, tukutwala enkoko njeru ku kyalo gy'azaalibwa. Ate that's how life is funny. Nti that's how life can be ended that easily. Nti babaddeko nabo ku ssaawa 10 nga bakoze programu z'okumakya, kati ate buli kimu kikyuse. That's life, bwe bulamu. Bw'oteesigula nnyo. Anyway, kale bwe tutyo bwe tuli wano, naye nga kyensobola okuba nga nkutegeeza kyokka nti nno embeera ya kinnyika kkobe. Wakati mu kulindirira abantu okwongera maybe okutegeera exactly what happened, bwe tunaba tufunye omukisa ogwo okumanya ani yakoze eki, ebintu biyinza okufaananako bwe bityo. Kale kakati tukyalindirira
kulaba nga bode yayise bejibwayo ate etwalibwe mu ddwaliro for postmortem. Ndowooza by tomorrow tujja patulina report, full report ey'amasasi because buli omu ayogera kiki kyova olaba nti sandyagadde nze tukonfirm masasi ameka. Ekyo tujja kirinda okuva eri poliisi ejja kubanga etubuulira n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Kale naye nga wekyaliwo wano wesigala busigazi nga okola otugoberera kyabatu buli kimu tukikuwa nga bwe kirina okuba nga tekitambula. Yadde ntegezaako okwetegereza wano some of the people babadde akola nabo ab'amawulire mbalabyeko abagambibwa okubeera nti nno baganda be nabo mbalabyeko, abakulu okuva mu mawulire nabeko Miles Lwamiti bali bangi nnyo bazze kubeera nga ate balaba what exactly happened, kiki ekituufu kyekiriwo. Naye nga kirabika wetwogerera kati buli kimu kiwedde okunoonyereza nga bwe kwandibadde kukolebwa. Tuyinza okugamba nti kireka kiwedde okusinziira ku kyetulaba nga tukozesa kyetulaba kisobola okuba nga kiwedde. So kati tugenda kulinda bulinzi bwedde kubanga ejjibwayo, then ate tujja kubanga tulaba ebinaddako nako olw'enkya. Kale tova kusema official girawo obeerako. Kale kakati atulaba kusema official yonna gy'osinzira gy'otulabira. Kakati bwe twogerera nga board ambulance ya police emaze okuba nga etuuka era nga bagenda kubanga bajja wano. Ndowooza tukulungudde wesawa genda ndowooza mu nnya bwembanga ezezaako kubanga nkebeera bulungi nnyo. Tukulungudde wesawa ezigenda ddala mu nnya saa ziri 7 zibe saawa ndowooza nga 3 nga tuli mu kifo kyekimu wano. Poliisi ng'ekyayita mu process zaayo okusobola okubeera nga ate enoonyereza n'okukola buli kimu. Basajja boolaba bambadde ebyeru bakoze omulimu gwabwe. Twalabyeko ab'embwa bakoze omulimu gwabwe. Kale n'abanoonyereza ab'enjawulo bonna bakoze emirimu gyabwe gye tulowooza nti egyo gyonna nga we gisuubira bagikoze. So ndowooza olunaku olw'enkya tusuubira nti nno tujja bba tufuna fulli eyo gye yasinziiranga okwogera ku bintu eby'enjawulo. But later yakomawo mu ggwanga era n'alyongera okubeera nga ate akakkalabya emirimu gye nga bw'abadde agenda maaso agikola. Era nga amabegakaawo abadde ali mu kuba campaign ng'ayagala kufuuka president w'ababloga okwongera okubeera nga ate batereeza mu mulimu guno ogwa blogging business. Bwagenza okuviira mu bulamu obw'ensi eno ng'ali omu ku abo abantu abali vocal aboogera ku nsonga ne bazituusa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri mu layini n'omulimu gw'abadde akola ebimufudde ow'enjawulo. Wadde nga badde asaidinga ne NRM wabula ekiri ekibadde kimufuula ow'enjawulo nti abadde ensonga bw'aba agirabye ku saidi ye NRM agyogerako nga bw'agirabye nga tawolereza buwolereza. Osanga kyova oyinza okulaba nga namba ze zibadde zikatinga across okuva n'abo bali mu opposition lwansonga nti abadde eddoboozi lya bonna nga ebintu waba abirambika tabirambika nga abibesinga ku kibiina kyokka ate era nga olumu
ye muntu abadde asobola okuvaayo ne yeetonda bw'abanga alina ensobi gy'abadde akoze. So tuwano bwe tuli, I believe shortly tugenda kubanga wano kubanga poliisi erabika ebisinga ebyetaagisa ebifunye. Tusabiddwa obutakwata direct body ya East Mange kebawambe ekinene kusa banga likakane ekitundu kyaffe Central Zone kyanja ekakane. Tuli beetegefu kulaba nti nga gavumenti tunyonyola bannayuganda ekiguddewo nga tumaze okufuna obukakafu investigations nga ziwedde. Nteekateeka kiddako oluvanyuma kututegeddeko nti bodi egentwalibwa luddawa era byonna programu eyo ku mukola sitwagala nayo gitangaza. Of course bodi walina okubawo postmortem. Yes. Kati tugenda ku step ya postmortem mu ddwaliro erikulu Mulago, then bwe beewedde wajja kubayo enkolagana ya police ne family, then the body will be handed over to the family okulaba nti family according Ismail Jaja Ichuli a decent burial. Yes, nga gwe ate senior citizen ate nga nawadde mutuuzeewo wakoma kwogera ddiina ye oba wali oyogereko naye? Communication yaffe badde general kubanga Ismail badde muntu wa social media nnyo, so interactions zaffe zibadde from a far range. Naye kyemumanyi kwabadde musajja nga ayogera mind ye without fear of contradiction. Ate ng'oluusi kibali kituyamba nnyo okufuna endowooza alternative view, endowooza endala esobola okugaidinga approach and action ku bintu ebyenjawulo. So tumufiirirwa nga gavumenti, tumufiirirwa nga nakawa. Ffe tugamba mu Musiraamu nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadara Allah ma sha fa'ala. Obaka bwolekera abatuuze b'omunaka wa Kyanja
Uganda yonna ne Uganda yonna okutwaliza wano abantu babeere bakakkamu. Eno sigiyita insecurity, nzingiyita criminality. Kubanga Uganda border to border eri secure. Naye kino kivuddeyo bano bantu abatalina mpisa abagala kunywa omusaayi gw'abantu bavudde ne bagamba nti Ismail katumutwale. So Uganda yonna ebeere nkakamu, nakawe ebeere nkakamu. Kyanja nkimanyi shoku y'amaanyi nnyo. Mu kaseera katono abantu babiri nga batufaako ku lw'emmundu naye babeere bakakamu. We shall ensure that the area is under control. Naye tulabye enzikiza ku makubo mangi nnyo ate bantu bazimba ebizimbe. Waliwo enteekateeka yonna gye boolya ne muba advising nti babakola ebizimbe bakole neko oba kive mu gavumenti okuba nti tuteeka security lights. Nandisabye abannamawulire mutuyambe eno ebeere kampeni yaffe ffenna. Obukulembeze bwa KCC especially both political ne technical bagifuule policy ento omuntu bw'aba azimba amaka mu Kampala nga bwe tugamba nti akole paving ennyumba mpaka ku luguudo abeera ku main road. Omuntu abeere ne kamera ku makage kubanga kamera ezo ziyamba. Ffenna tukimanye nti mu mawanga nga Bungereza n'awalala every home has got a camera nti newabawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplimentinga kubanga ge masa gali artificial. So abannamawulire mutuyambe campaign tugikwate ffenna tutegeeze abantu nti bw'oba osaba pulaani y'okuzimba sabirako ne pulaani ya CCTV camera bw'oba togirina tetugenda kuwa pulaani. Naye bwekijja mujja kutukuba ate abannamawulire nti ate diiru y'omuntu biki mutuyambe beere campaign kubanga you can see the lapse yebeeramu etukosa ffe nga government mu investigation nga bw'ogambye enzikiza nyingi you can't show me a camera here. So ebeere campaign yaffe ffenna kubanga nze mbayita mu mukono wa gavumenti ogwokuna ng'ovudde ku parliament executive ne judiciary abannamawulire mu abookuna waama bategeeze eggwanga ekigenda mu maaso muleke tugifuule campaign abantu bateeke cameras ku mayumba gaabwe kijja kutuyamba kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Mukulu RCC bagala kumanya amanya. Sheikh Kasim Kamugisha ge manya gange RCC nakawa. Bodde ya Isma etwalibwa kati mu mochale ate postmortem eberenga ate ekolebwa oyo gwe twakakuwa ye RCC Wednakawa nga badde wano RCC abakiikirira president mu kitundu kakati abadde atuwa side ye nga munnabyabufuzi. So Isma bodde ye yeyo etwalibwa ndowooza kati ebinaddako tujja kuba tubibabuulira tujja kuba tubibawa. Mukwano gwaffe wali ku geeti ye waggulu kyokka nga mukwano gwaffe tuwangaala naye munnayuganda munnaffe naye kitwewuunyisizza ku ssaawa esembayo ng'ava nawali ku kisaawe ne batugamba nti wano bamukubye amasasi. Ebikola bino ebyobutemu bingi nnyo mu Kyanjuma na bamuntu wakubiri nga tetunaweza kusimbire ng'abatuuze embeera ne batwaleyo tetuyisa bulungi n'akatono okuleka okusaba obusabi gavumenti etuyambe ekendeeze ku mmundu zino eziyitiridde zigenda zikubwa ezivamu amasasi agakuba abantu baffe. Kyetwandisabe gavumenti n'omulanga tukubira Mwai Museveni atutaase atugambire ku basajja be kubanga zino emmundu zirina kuba za gavumenti kuba tutukakasa nti mufa abantu wa bulijjo wali omuntu ayina emmundu naye bwe kibanga kijja kibeerawo weekiti nekya ne kibeerawo luli ne kibeerawo. So tusaba tuyambe bakendeezeeko abantu baffe basigaze obulamu kubanga naffe kino kika kya mirembe nakyo kiba kika kya mirembe tweyanzizza naye tuba tukikooya ate kyo atuleetera emirembe giri gye yatusuubiza. Sam Kawagga. Ekkubo eryo liva Kyanja junction wali awaddako kyekikkirira ku mbuzi wano bw'osalamu osobola okugenda paka bw'otuuka Entinda. Wewali ekikubo ekyambuka okugenda ewa Isma All Access wabadde abeera era ng'ennyumba ndowooza ziringa nga nnyumba 6. Ekikubo ekyo nga bwe kyambuka
wonna waliwo bikomera wabula waliwo ploti oyinza okugamba eryemu eri wakati w'ebikomera ebibiri we watali maka kakati awali space Isma All Access wakubiddwa amasasi kakati ebibuuzo ebiyinza okwarisinga later on bw'omalayo bwoti ku bikomera bino ng'ogenda oyambuka wamalayo wabikke okule kati ebibuuzo akubye amasasi bwakubye Isma akutte luddawa azze wano awali space awali ploti awatali wazimbe oba kiridde najja paka eno wansi ekibuuzo kiyinza okubeera ekyokubiri ku apartment zino nga bwe zirabika nga waggulu wali how I wish obadde osobola okuziraba ku mulembe gwa apartments ezo nga bwe zirabika bulungi tewali security camera yonna esobola kutulaga kubanga Isma attiddwa wakati mu kifo omuli ennyumba ez'ebbeeyi naye question mark esoose nti yadde ennyumba za bbeeyi nnyo naye tewali security lights za muzinzi zimala tekuli security camera za muzinzi zimala kati ekyo kibuuzo eri bannayuganda nga tonnasasula ssente nnyingi nga bw'ozisasula mu bungi bwazo otekinga time okumanya obawo security camera enaakuyamba okusobola okubeera nga ate obulamu bwo nabwo obeera safeguarded n'ebirala bingi nnyo wano tugenda batandikira mu broadcast yaffe enaddako ate okubawa ebiki ebigenda mu maaso ku bulamu bwa Isma All Access mu bulamu bwa Isma mu mbeera Isma All Access eddako gyagenda okuziikibwa n'ebirala bingi nnyo tova kusema official